Tulina ebbaluwa eno mu lulimi olwangu bagiyita arrest warrant, ate okiyita ekibaluwa kiba kuntumye, naye n'ebbaluwa ya kkooti etulagira oba eragira omupoliisi yenna waali nti omwami Kamoga Muhammad nga mutuuze w'ebugabugabuga mu town council ye Katabi anoonyezebwa ku misango gye yazza omuli okuwaayo ebiwandiiko ebijingirire n'okufuna empapula z'abalooya ze yajingirira ze yaviirako okuba nti naafuna ebyapa ku ttaka erisangibwa e Busiro era liri ku buloko 435. Omu ku yanyigiriza agenda mu mbuga z'amateeka n'amuwaba omusango, era bw'olaba omusango gwa 223 nga guzze gunoonyerezebwako nga alabikako mu kkooti n'agenda n'ebirala, naye okusinziira ku kiwandiiko kino kiraga nti amaze ebbanga nga teyanjula mu mbuga z'amateeka. So kwe basinzidde okuba nti balagira poliisi okumukwata wonna waali, naye nga twagala obategeeza tuli bamalirivu okusigala nga tunoonyereza ku mataka. Afande, ekibuuzo kye nsobola okubuuzaayo, nganze Benson Pro ndi blogger era ndudde ne ba blogger bannange tutera okulaba oluusi abamenyi b'amateeka nga bwe baga nti poliisi bwega nti yamba omuntu naye akuyambe, ne tuvaayo ne twogera kati nga bwawulira ku nsonga za Don Chris Alien Skin Kamoga, abantu bavaayo ne bagamba nti bannange ono omuntu mumukwate, poliisi mumukwate nga tannadduka. Kiraga ki eri eggwanga nti mwe muvangayo nga abantu bano bamaze okudduka kubanga kiteeberezebwa nti Kamoga already yamazeemu dda omusubi? Kiraga ki eri eggwanga mu okuvangayo nga abantu bamaze kudduka naye nga wabangawo ate enduulu esooka okukubibwa? Ensonga za Kamoga zibadde mu kkooti era abadde yeyanjula mu kkooti n'amala n'avaayo. Ekyo kiri ku ye ng'omuntu okuba nti yadduse naye tekituwa buzibu bwaffe, ffe twakola ogwaffe ne tusobola omutwala mu mbuga z'amateeka. Bw'abanga yadduka tekibadde okusaidi yaffe ng'omuntu yenna aba n'obuvunaanyizibwa nga Munnayuganda okuba nti bino oba osazeewo nga bakuyiseko yanjula mu kkooti bavunaanyizibwa bwe okwetwalayo, bwe bukulema nga poliisi ekozesa eryayo. Emisango emirala egize giroopebwa n'abantu abo bonna bemwogerako naddala Alien Skin, emisango yonna gibadde bajja bamuvunaana abadde ayitibwa nga waliwo n'ogwamutwalira mu kkooti n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi n'aweebwa akatalo kanki ka kkooti. Ne guno gwe bamulanga guno ogwajuzi wano twafuna statement ye n'atibwa akatalo ka poliisi. Tulina essuubi nti abaamuyimirira ng'ateebwa basobola okuba nti bamwanjula eri poliisi waba yeetaagisiza. Basebo ne bannyabo, eno video saagale wanvuwe ennyo olwaleero kantuukire ku nsonga bannayuganda. N'olunaku olwaleero olupapula lw'amawulire luwandiise nti buloka w'amataka luluno mululaba waneeno nti buloka w'amataka Kamoga kkooti entebe yamuyisaako ekibaluwa kibakuntumye naye tannakwatibwa. New Vision ng'olupapula lw'amawulire ne luwandiika ekintu kye kimu n'empapula z'amawulire endala n'emikutu emirala mingi. Kino kitegeeza ki? Amawulire agamu ge tukola ffe gaba ku public interest, nti eri ebitongole ebikuuma ddembe mwenna gye muli either muveeyo mwogere nti bino bye twogerako bempapula z'amawulire byeziwandiika bikyamu si bituufu, oba Kamoga gy'oli vaayo naawe oyogere nti ebinjogerwako si bikyamu era gyendi oyagala nnyo obutaala nga luli bwe wayogeranga. Uganda Police bwe muba temuvuddeeyo kwogera nti ebyogero oba ebiwandiikwa mu mpapula z'amawulire bikyamu era still muveeyo mwogere nti bituufu omusajja mumunoonya oba mumukwate mumupresentinge mu kkooti nga tannadduka. Tuli mu biseera bya kalulu. President Museveni musajja ali up country anoonya kalulu ke. Ndudde wano ngambagamba nti ababbi b'amataka baneeno beerimbika bwerimbisi mu balina banene be bakolera mu gavumenti oba first family ye batuma ne bagamba bya bulimba. President bino ebintu tabikkiririzaamu, ababbi bali independent nga bo. Kakati bwe mutakwata musajja ono kulaga ggwanga nti omuntu mumukutte ayogera banene babadde akola nabo bakola nabo kifaananyi kye musiiga eri eggwanga. Uganda Police mwankwata ne mucharging emisango gy'okwogera kalebule ku Kamoga n'abantu abalala. Mwakwata Frank Antambi munnamawulire blogger ne mumucharging emisango egy'okwogera kalebule. Mwakutte Dini Lubo wa Sava n'abantu abalala bangi nnyo abaana be mukwata kwata ne mubacharging emisango ne baweereza mu makomera. Frank Antambi
namulabye ng'agamba omusango gwe gwaggwaddwawo naye yagenze mu kkooti yo mu Buddu n'ateesa n'abamuwawaabira. Bannayuganda mbakakasa buli amanyi nti wampaabira omusango nga guli sanctioned era nga gwatuuka mu kkooti ne bagunsomera, sigenda kunoonya kwetondera kuŋŋaanya bujulizi tuwere ennembe nange nkuŋŋaanye bujulizi. Bwe gunsinga bankonvictinge, bwe nkusinga tugenda mu civil onsasule. Agannyabo ne bw'onooba minisita oluggi luggule bw'onnoonya tuteese gwe eyansibisa onsabe ekisonyiwo oluggi luggule tusobola okuteesa. Naye nze nkunoonye tuteese ng'ate wansiba ng'ate nze manyi bye nayogera nga byali bituufu, ekyo tekigenda kubaawo. Tuwere ennembe bwe gunsinga bankonvictinge nveeyo ate ngenda sibwa maisha malicious information simanyi cyber harassment. Abantu bano bemulaba bentadde wano mu kifaananyi ono ye Kamoga mumumanyi. Kooti Entebbe yayisadde ekibaluwa kibakuntumye aliira ku nsiko. Aliko emisango mingi mipya egyakamuggulwako kufojalinga egya munnamateeka ayitibwa Lona, n'afojalinga practicing certificate, n'afojalinga ebyapa. Natandika okuba omulanga nevayo wano ne mwogerako. DPP yavaira ofisi ya DPP njebaza ne bamuggulako emisango kati awere ennemba na gavumenti. Kamoga state ye muvunaana. Nesimanya ate police lwaki temuyambye ofisi ya DPP ne kooti ne mukwata omusajja ono mu bwangu ne mumutwala Entebbe n'avunaanibwa. N'omulala Edini Lubo Wasaava gwe baakutte UCC ngemuvunaano obutasasula license ya mitwalo 10 yakozeseza operation obukadde nga 5 okugenda okukwata omuntu ate gwe babanja emitwalo 10. Ono omulala gwe mulaba wano ye meya wa Katabi Town Council. Mwami Kalema tosooka kutya sinasumulula kuggwe naye ye gwe omu kubeeyimirira Kamoga ku kooti esembyeyo ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 twabadde nabwe ku kooti. Vaayo gamba abantu nti kituufu omulamuzi yayisize ekibaluwa kibakuntumye. Amagezi gensobola okuwa Kalema kuba kati wetudda ngenda kuleeta histolewo gwe wasitula Kamoga n'omutwale wa Muzeyi Peter babingamba ebizibu byonna ne bitandikira kuggwe. Kyenkusaba kiri ekintu eki limba Kamoga nga mukwano gwo nga amuyita ku kacaayi munywemu okubire poliisi bakwate Kamoga omwandinge mu kooti nti bannanga omuntu gwe neeyimirira wuno mukomezaawo. Uganda Police mwageze ne mukwata Edini Lubo Wasaava n'amaanyi ne enforcement yonna yonna gye mwakozesezza kabangali 2 abaleeya aba uniform kye mugamba nti temunnakitegeera ng'empapula z'amawulire zikubye Bukedde ekubye no Vision ekubye NTV ekubye BBS ekubye ffe twogedde temunnakitegeera nti Kamoga aliko ekibaluwa kibakuntumye okuva mu kooti esookebwako Entebbe addemu emisango. Temunnakimanya nti office batwala mwenna abapolisi ba IOBCID eya DPP yaggula emisango already giri sanctioned ku Kamoga egiwerera ddala 19. Ekyo temunnakitegeera. Munoonyereza ki kuba muli abasaidi munoonyereza ki? Twogera mpapula z'amawulire ziwandiika. Mulinze Kamoga adduke sebo mukulu enanga olinze Kamoga amala okudduka ero jogambe bannayuganda nti Kamoga anoonyezebwa nga ffe twogeredde emyezi nga 6 nti Kamoga aliko emisango akwatibwe ate muli mukola enforcement y'amaanyi n'okulonda ssente z'omuwi w'omusolo nga mukwata ba Edini Lubo Wasaava nga mukwata ba Frank Antami mukwata baffe ba Benisoni nze mwakwata ne munkyajinga nti njogera kalebule Kamoga mwa investigatinga nze nali omutuufu okukwatibwa bannayuganda nze ne Kamoga naye yali ateekeddwa okuba nga ali luzira. Bannayuganda omuganda yagera olugero nti zirinda bwolwange baba battima yadde Kamoga tabbye ettaka lyo abamu balaba mu commentinga yabba lya nnyoko yabba lya maama we yabba lya muganda we yabba lya kojjaawo alaba ku Kamoga bwabbe ettaka lya jjajja Mutiini byannabyonga bwabbe ettaka lya Peter babingamba bwe liggwawo agenda kudda ku lya mulala kati tetumanyi oba agenda kubba liryo oba lyange oba lya sengaawo oba lya sengaawo wange oba lya jjajja wange. Alabye ku Kamoga poliisi egamba yamba poliisi naye ekuyambe mu lipooti nga Kamoga waali kale poliisi egano mumukwata ngali wagambye nti poliisi nze nageze ku poliisi ekajjansi Kamoga ngali wano mu Galuga ne ngamba DP soba namukubidde ku simu nti omusajja wuno wano ne bagaana omukwata. Kati tubatandikeko bannayuganda temwerabira nti ennaku z'omwezi nga 6 omwezi guno ogw'e10 omwaka 2025 guno gwennyini gwe tulimu omusango gwa Kamoga guddamu Entebbe era temwerabira bannayuganda nti omuntu ne bw'oba toli mu kooti kasita bakuwaabira gwe n'ogaana okugenda okuteekayo defense yo kooti egenda mu maaso ate etwala byonna bano abakuwaabira bye boogera nti bituufu era n'ekusalira omusango era n'egukusingisa. Mwawulidde wano e Congo eyaliko former president ow'e Congo Joseph Kabila bamusalidde omusango gwa kalabba naye nga ne mu Congo taliimu. Ono last ono eyavuma abalamuzi n'atyobola abalamuzi Isaac Ssemakadde
yadduka naye ate kyagana kooti kumusalira walikomerawo wonera bwe bali mukwatirawo n'ekibonerezo ajja kisasula ajja kisaavinga Kamoga ne bw'onodduka ne bw'oneekweka n'ogaana okujja mu kooti n'otandika okusasulira obwo obusente bw'ogulirira ate bwaliyambye abaana bo obwonoone bw'ogulirira emisango gino egiriko obujulizi obukuluma n'okkuluma ng'amannyo g'embwa bw'oti omala bya mu bulago era kooti ejja kusalira ne bw'onoogenda wa ojja kusibwa ejja sivo ne bw'onooba ofudde bajja kutunda ebyobugagga basasula abantu ababanja yenze Benson Pulo CEO Safi Records.